ku 5 ne batamutwala na mu court ne bamuwa police bond era bamutaka omusango wa unlawful assembly so mbadde no bwejjayo mu education ono omuntu wa Kampala yange muli ku nsonga ya education okusookera ddala mpulidde omutuma olukisaanye engeri gyatuukira ddala eri Minister of Education batwesibirako ddala ne balemerayo kakati nga kanyongereko ne kano engeri gye beesibire ne balemerayo nga tebalina okuvaayo atugambire ne amugambe n'omukulu agambe munne nti bino byonna bye tugenda okuteeka mu Palamenti tuyina challenge y'amaanyi amugamba ajje mu Palamenti kubanga amateeka ga Palamenti gatulagira nti buli minisita bw'abanga akulira ministry yonna alina okwapiyaringa mu Palamenti okusobola okuwa state ey'ensonga za education ezimiridde mu ggwanga Palamenti esobole nayo okwogera amaloboozi g'abantu ga minisita nga waali abeere nga aganootinga cabinet egere processing ensonga ezo zisobole okudda mu Palamenti ogamba minisita ataliyo mu Palamenti atalinyangayo so myaka ebiri kitundu yes so tufunye okusomoozebwa kwa manyi naye tatwagala okwogera ku nsonga za education minisita abeera absent talinyanka mu Palamenti naye bamusamoninga okujja okulaba nti abaako ensonga zakola etteeka ery'okumisinga emirundi 15 terimukwatako awo naffe twali twagalira akawaayiro kamukoleko naye ate baali baagala kakozesa ku balina nsonga so ensonga eyo nkulu ekyokubiri also ku education ensonga ya ndoza si ku education yokka naye regime eno erabise nnyo nti buli kyekwatako ebanga eri mu gambling katugezeeko kino tulabe so nze kyendowooza nti twetaaga okulaba nti ne twogera ku education system yaffe oba nengeri gye tugenda okuteekamu education gavumenti oba regime erina okuba nga eba ne purposeful plan strategic plan nti bw'oba ogambye nti UPE nga abakulu bwe bagambye bwe tuba tumaze okubalaba nti gana amasomero gameka ge tulina aga gavumenti gameka gali government to government aided gameka galiko just grants gameka gali private then tuplaninze tutya bizibu ki ebyaffectinga education system mu Uganda tukolaganye tutya ne bano ba private owners okusobola okutereeza embeera so ffe tulowooza nti tuve mu system ya gambling tubeere nga education tujuula ddala makulu gerina okuweebwa nga gavumenti so wabeerewo goodwill gavumenti erina okuba ne goodwill si gamba bugambe nti tulina okulabika nti education etambula wabula ebeere ne goodwill okulaba nti education tugiteeka ku mutindo ogwa waggulu mpozi n'ekirala nkankayiseewo owekitiibwa yannyonnyodde mu kusooka nti ekyabasomesa ekipapula kya kiwaani naye nze mbaddeko enjagala okusemba nako wano nti yadde nga ekigambo ekyo kino ffenna amaloboozi tugamanyi nti abasomesa ba arts babadde bajja bayisaawo amaloboozi nga bagamba nti tetusosolebwa mu nsasula so ffe tulowooza ensonga naye bagiteeka nnyo ku mwanjo wadde kiyinza okuba nga ekipapula tekikoze oba nga tekiikole naye essaawa yonna tuba tusuubira tisenga bana bate bakoleddwako tekijja kuyamba abasomesa ate bayinza okwedima mu ttaamu wakati exactly fenna we are products of teachers kyekiseera Uganda etunuulye nti abasomesa ba muwendo ku levels zonna oba ba arts oba ba sciences eberenga tebafuuka kisekererwa ne education system yaffe maybe okuddamu okugitunuulira kubanga abantu bangi baraisinze issues ddala ekituufu abantu kati bebasoma mu classes essaawa eno bikyetagisa okubeera nga bisomerwa oba curriculum ekyukemu oba tukendeze ku myaka abantu gye bamala mu ssomero so much so I think those are all issues ezeetaaga okubanga Dr. abadde alina kayagala okuggalayo nako kuba Dr. ayagala kuggalawo naye nzikiriza nti ensonga z'emasaka alina kabadde agamba katono ekimubuuze mangu kati kinala okubuuza sebo Millennium Development Goals zitugaa nti Uganda yonna twalituuse ku senior 6 naye today as we talk omwana abavudde mu P1 butugenda okutuuka mu senior 6 nga tusigaliza 1/4 by university nga tutwali tusigaliza about 1%. Gavumenti ekimanyi oba tekimanyi mu statistics of course yezifulumya ezimanyi naye mbadde nsaba tujja kudda ku ogondi education omulundi omulala nga zinyo nange mpulira bingi binsigaddemu nnyo naye okujjako kubadde ogamba Honorable Kadu Mukasa mwami Sempala ayogedde ku kintu kya planning nti abantu mu Uganda tweyongedde naye service delivery tekyuse. Okay.
naye tulina bwinalaga nti emyaka 3 egiyiseeko tubadde tulina secondary school emu ng'esavinga abantu emitwalo 29 secondary school emu, naye kati tuli ku secondary school emu abantu 600 eyo nkyuka kitegeeza access to secondary education eyongedde ku primary emyaka 96 twalina primary school ng'esavinga abantu 2,400 naye kati primary school emu esavinga abantu 1,000. N'olwekyo gavumenti egezezaako okulaba nti tutuusa affordable public education kumpi n'abatuuze baffe. Naye Dr. Mugimba agenda kuzza kaninde ebigezo bya senior 4 bifulume we tujja okutunuulira ne primary bwe bayingira ne bwe malako S4 byonna bige Honorable Shamim ensonga ya Masaka egaanyi tujja kudona kulula yasi kyensobola okuyisaawo kimu nti batuwa abantu baffe bana ba political prisoners batebwe nekirala percentage zagamba masomero ga private nze banange nsabira mugana wange Sejirinya mga mukwano gwange akube ku matu kubanga mpulidde bwe bangamba nti nno mukadde wange Ageesigika zuwa obupaka mbulabye nsonyiwamu ali mu byuma abaye kano kakulu nnyo waliwo w'emityana gwe kakutteko naga Serugato omumazeeyo yalina PhD mu philosophy yasomera Buddo Junior Buddo King's College n'asoma Makerere n'asomesa Ekyambogo n'asomesa Makerere yaliko DEO wa Mubende eye Dr. Solomon Seruga munamityana eyatugenzeeko tujja kudda ku education Ssaabasajja Kabaka